Omuntu ono gwe njagala okuwa certificate abadde mukwano gwange nnyo era mukwano gwange. Amaka gano we gatudde ebikozesebwa okuva ku bbiimu kutuuka waggulu ye yabimpa. Ate omukulu ono njagala okumwebaza ka certificate kano katono, nenjagala okumwebaza olw'omutima ogwo n'olw'okunjagala. Abantu bangi bansanze eyo olina akubuuza, kubanga omuntu ono bamugoberera nnyo ku social media. Omuntu ayinza n'okubuuza ekibuuzo nti kundi omuyita otya? Ekibuuzo kyabadde okumbuuza ekyannema okuddamu, naye mukulaba gundi ono sente azijjawa? Nimagamba saagala kumbuuza bibuuzo bino nkyawaganya namuki mukwano gwange. Nze bwe mba mukwano gwo n'otandika ate kubambeka, so sina bwenyinza mu describinga, naye njagala nnyo omuntu ampa challenge. Omuntu oyo njagala musiime n'ekirabo kino. Ebigambo byonna bye natadde ku certificate eno byebyo. Thank you so much. Thank you so much. Your generous vision has become a pillar to our family to achieve our family goals. Thank you so much. This person has some element of a social democrat, much as he may not be fully there. Naye Mr. Lugonvu wenjogerako, webale sebo okunjagala, ate webale. One of the principles of a social democrat asooka kusoosowaza byabaki byabalala nga ye tannakola ki. I see that in him. Era kikoze. Sebo nsaba nkusiime ne certificate eno, webale kunsembeza. Afrika yonna tuwuliriza Lugonvu Show. Bendake Bulaya, Latin America ne Buwarabu. Chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu. Tonsubya Lugonvu, mwana wa mama, mwana wa tata. Mwana kwe Lugonvu, muwulire alina ensonga. Lugonvu shonge chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu yeka. Walabya Lugonvu, mwana wa mama, mwana wa tata. Lugonvu muwulire alina ensonga. Kyempulira nga sagala kiddamu kyemuntu okunsanga nga mbuuza nti gundi sente akola ki azijjawo. Gwe tokola, buli muntu akola ki akola. Kale nno muganda wange weebale, era njagala okugamba ku byo byanzaayo okusoma ebyali binsoomooza mwalimu n'ekyokolagana naawe. Era nga abamu ku baali bagamba nti essomero lya Bishop Ddungu lyerizimbye Hiruki, naye nga Hiruview director waalyo njagala omwanjula ye mwami Ssentongo Frederick Lugonvu. Ndooza ebizimbe essomero ebyo abirina, kubanga amaganda ebyazimba ennyumba eno okuva ku bbiimu omukulu oyo yakola ki yabimpa. Kale nno yagadde naye musiime kubamu kubampaniridde mu jjane yange eno. Even n'ebyo byokka byanyamba okulaba nti nafuna obuvumu obuddayo okukola ki okusoma. Ate ssebo njala kusuubiza nti nja kukolagana naawe. Era byonna byebogeddeko tujja bituukiriza Omukama ye
Mbezi njagala okukoma wano. Kitaffe mu Katonda, abagenyi baffe, bannaddiini, bazadde baffe, ab'eŋŋanda, bannabyanjigiriza, abasuubuzi, mwenna mbalamusiza ne baliraanwa baffe mu maka gano. Ekituufu emusankute ovugaadi ndowooza kyekigambo ekyangu, naye kansooka okwebaza kwaya, simanyi oba weeri. Njagala okwebaza kwaya okusookera ddala. Balina bwe bansitudde ne mpulira nga manyi bagenda ne batuzalawa nti ffe mu ekereziya tetusobola kuyimba nga tuzina, naye balina bwe bankutte nange ne nkola ki, ne mbiibyamu awo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Era waliwo omukyala gwe nanotisinze n'anzijukiza emirembe eri lwakuba bano ba mukulu Suuna ba mirembe gino, naye Aloli yanzijukiza omukyala gwe bayita Kezia Nambi. Simanyi oba yamulabako, naye weebale nnyo, weebalire ddala. Nsooka okuyozaayoza omujaguza olw'ebyo byatuuseeko, ate n'okusaba Katonda ayongere okumutambuza mu lugendo lwaliko okutuuka eyo gy'ayaayaanira. Mbadde ngoberera Paalamenti y'eggwanga. Nasobodde okuwulira omukyala, omubaka omukyala owa disitulikiti y'e Nebbi, era yalondeddwa ku kifo kya minisita Mbezi avunaanyizibwa ku by'amasannyalaze n'obugagga obw'ensibo. Mukyala waffe Honorable Fiona Nyamutoolo bwe yabadde ayogera ng'anominatinga Deputy Speaker Honorable Thomas Tayebwa, buli muntu eyawulidde omukyala oyo ng'ayogera byabadde biwooma, naye byawoomerwa nsonga zaabadde bbiri. Eyabadde abyogera yabiwoomesezza kubanga muyivu. Yatandise okunokolayo obuyigirize, obumanyi, olugendo lwa Thomas Tayebwa ng'amazima ne byamwogerako bikola ki. Natunulidde Paalamenti nga buli omu atunula ku munne. Yaveeyo n'asomera ekintu, bwe yaveeyo n'agenda ewongereza, bwe yaveeyo n'agenda. Lwaki ndeese ekintu ekyo? Badde mpulira omujaguza Mwami Suuna, olugendo lwe luwooma. Sijja kugamba nti lutandise okuwooma, naye luwooma. Bwe nava eno ne ngenda e Makerere ne nsoma diguli, ne nva e Makerere ne ngenda ku Uganda Management Institute Nakawa ne nsoma diploma. Bwe naveeyo ne ngenda Mbaala ku master, ndi ku masters. Kati buuyo ayagala kola ki? Ayagala kweyongerayo. Bwe mbadde ntunuulira omukulu Suuna to, ntandise okweraliikirira ffe bannabyanjigiriza, tutandise okumusuula. Ndabira ddala ng'agenda. Mwami Suuna to musimulaba myaka mingi nga head teacher wa Bishop Ddungu, era atandise okufuna ekirowoozo nti abatudde awo mufune ennamba ye. Mulina DEO, era tusabe essaala Mukama akimuwe kubanga akwalifayinga. Kyekiri kyeyogeddeko nti obuyigirize busasula, butandise okumukola ki? Okumusasula. Era bw'otunuulira amaka gano gayinza okuba nga tegazimbibwa head teacher wa ssomero just, naye obuyigirize bwagenda yeeyongerako. Bwe nali ntandika Hillview Primary School Matanga, nalengera kyali, saalengera head teacher wa Bishop Ddungu, nalengera ekinene ekiri emabega we ne muteeka on board, era tutambudde naye ng'asasulwa buli mwezi, naye ng'ate ku ssomero ndowooza asobola okugyayo emirundi 2 mu mwezi oba okugyayo omulundi gutya gumu. N'olwekyo njagala okubagumya, temugamba nti omusajja atuzimbyemu ekizimbe, alina emirimu emirala gy'akola. Bagambye baganda baffe ab'ebukomansimbi atudde ku lukiiko lwa ssomero. Olwo kitegeeza nti obuyigirize bwe butandise okukola ki? Butandise okusasula. Ntera nnyo okwogera nga mmaliriza,
nga ngamba abasomesa bange bw'obanga olina ekibiina ky'abaana 35 stream yo nga bw'osituka okubuuza abaana nti bw'okula oba bw'omala okusoma oyagala kukola mulimu ki ne mutabaamu agamba nti njagala kubeera musomesa tobasikiriza era oba olina okwekolamu omulimu ekyo mwekoleko self assessment naffe abazadde buuza abaana bo bw'onaamala okusoma oyagala kukola ki bwe mubulamu omwana ayogera omulimu ogwo weekoleko self assessment naye mwami Suuna kaakati ogenda ku atandise tukakasa nti okubeera omusomesa si kivumo kubanga kati ku kyalo kino bwe bayitawo ne bagamba nti nannyini oyani nti musomesa buli mwana kuno ayagala kubeera muki weebale nnyo okuweesa basomesa kitiibwa era basomesa tukubire Suuna Tom mu ngalo weebale nnyo weebalire ddala fe abazadde bwe batusaala ne batussa ku nsi batuwa mannya baakuwa erinnya lya Suuna Tom nga bwe bampa erya Ssentongo Frederick Lugonvu bali buvunaanyizibwa bwo okwongera valiyo ku linnya lye baakuwa bazadde ba Suuna Tom tobaswazizza oyongedde valiyo ku linnya lye weebalire ddala njagala kumaliriza nga neebaza mukoddomi waffe weebale nnyo mu bulamu bw'ensi eno buli omu woli waliwo omwami eyabadde ani eyagambye nti bw'oba onoonya emikwano egikugattako bakolegi abagenda okugattako tonoonyeza ku ccupa ya bbiya obanoonyeza mu bya njigiriza eyo gy'osoma ne badokita gy'osoma ne balooya gy'osoma ne baani era ffe abasinga abanywamu bw'ogenda mu bbaala oba mu kiraabu oba wawe mukanyweredde n'ofuna essimu y'obuvunaanyizibwa ovaawo kitegeeza nti abo munywamu buki mukoddomi waffe weebala obadde kyakulabirako eri Suuna Tom naawe weekube mu ttooki muntu ki gw'ogoba muntu ki akuchallenging muntu ki nga waatuuse owulire oyagala okukola ki kiddayo ku basomesa abakola ki abali wano bw'otuuka n'otunuulira ewantu wano tekigenda kwetaagisa kumala kubeera heritiki wabula kabonero ak'enkukunana nti ne ku ssente obutono osobola okukola amakulu agagano bwe nazinze nasoose kutambula nentunula eno nendaba ebitooke nenengera ebiyumba by'enkoko naŋŋamba ate ŋŋenda eri ekanga namba nega nti kikino awo nno nenfunawo ekyokuyiga bw'obanga ozze mu maka gano nga tofunye kyakuyiga ku Suuna Tom ne famire ye oyinza obutafuna kyakukola ki nammwe abasomesa mpuliddewo obugambo obutanyuma towalananga akusinga enjogera egamba nti akoze eki amujjanjaba si yakola ki etuukira nnyo ku bantu b'emitima emibi osobola okulwana olutalo okufulumya omuntu naye ebintu zibizibu nnyo ate totulako si gwakola ki buli lwolaba omuntu akusingako weebuuza nti asobodde atya okutuukaawo lwaki bo bano tebabigwana ebyabwe twebuuze nga bwebuuza n'okwekkiririzaamu nti bw'aba yasobola nange nja kukola ki Mukama abawa omukisa. Thank you so much, Mr. Lugonvu.